Tuline His Excellency mu bitundu eby'Emityana era ebigambo abyogedde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Mwene, the elected president of Uganda, gwe tuli naye mu bitundu eby'Emityana mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Mwene. Essuubi ly'eggwanga lino omukulembeze waffe omulungi, ekitangaala ky'ensi His Excellency the elected president of Uganda, tuli naye Emityana era abantu b'Emityana tubeebaza nnyo. Mwebale kwagala pulezidenti, mwebale kumulaga ssanyu ate era mwebale kumwaniriza munyaniriza ekitiibwa era ey'emirembe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Mwene, the deputy president of Uganda, gwe tuli mu bitundu eby'Emityana olunaku lwa leero era nga ebigambo bigendedde ddala bulungi, buli kimu kibeedde ddala kirungi. Tweyanziza nnyo era tuli basiimu kubanga tulina pulezidenti omulungi atwala Uganda mu maaso era essuubi ly'Abannayuganda. Tusiimye nnyo mukama waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Mwene, elected president of Uganda. Tukusaba tutambulira awo. Uganda eyawamu ye Uganda etambula. Robert Bob Mwene. Mama, President Zamulina Bojo, Mumanya Lavala. Embeera bw'etyo bw'ebadde nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Mwene ate atuuka mu bitundu eby'Emityana. Libadde essanyu jjereere era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Mwene bamwaniriza nga muzira. Tusiimye nnyo baganda baffe, tusiimye nnyo, tusiimye ddala, tubasaba ne tubasuubiza nti Uganda eyawamu, Uganda etambula era tukwataganamu tujja kuba bawanguzi ate era tujja kuba banunuzi. Tweyanziza nnyo.